era namukwewaza tumufuula mukwano gwaffe wabula tumufuule mulabe waffe. Twannyonnyola amakulu sitaani mweyita okubeera ng'ebuza omuntu. Olina kwenyiikirako nnyo okulaba nga sheitaani tekusuula mu butego bwayo. Allah yatugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa aya ey'okuna, ya ayuha nnaas, abange mmwe abantu Allah be yatonda, inna wa'da Allahi haqqun, endagaano ya Allah ya mazima. Buli kyonna Allah kye yatulagaanyisa haqqun, mazima. Aljanna haqqun, ejjana Allah gye yalagaanyisa abakkiriza nga bwe yatugaa nti u'iddatu lilmuttaqiin, agitegekedde abo abamutya. Ejjana ya Allah mazima, gikolerere nnyo obeere ng'ogiyingira, era ng'okugiyingira mirimu gyo. Allah kwajja okusinziira, Allah kwajja okutunuulira akuyingiza ejjana. Inna wa'da Allahi haqqun, endagaano ya Allah ya mazima. Liqa'uhu haqqun, okumusinkana Allah mazima. Ffenna tugenda kumusinkana Allah. Endagaano yeeyo Allah gye yatulagaanyisa ey'okufa mazima, era okufa kuzze kubeerawo era kukyaliwo. Bye bimu Allah ebitonde bye yatonda nga tebimanyiirikika, naye Allah yatusuubiza era ng'okufa mazima, okumusinkana mazima. Kyava Allah yatugamba nti fala tagurrannakumul hayatu dunya, ensi eno ey'akaseera akatono tegeeza n'ebamalamu, n'ebalemesa obulamu buli obwejja n'obw'olubeerera. Ogenda okulaba omuntu agenda n'edduniya ey'akaseera amasanyu ag'akaseera amatono bwe gati, ne gamulemesa obulamu buli obw'olubeerera. Naye Allah yatugamba fala tagurrannakumul hayatu dunya. Munnange ow'omukwano akyasaawuliriza, Shamimu ow'omukwano, fala tagurrannakumul hayatu dunya, obulamu bw'ensi eno tebukugayaaza n'ova ku Allah. Owange gwe siraaje, fala tagurrannakumul hayatu dunya, ensi tekutwaliriza n'ebyayo. Allah kyava yagaa nti wala yagurrannakum billahi algaruur, era shaitaani tebajjanga ku Allah. Kitegeeza sitaani ebuzaabuza omuntu n'emujja kwani? Ku Allah. Omulundi ogwayita twannyonnyola amakubo sitaani mweyita, ne tugaa ku gamu ku makubo gaayo alwasaawis, kwe kulabankanya omuntu n'emujja ku kkubo ettuufu, n'emutwala ku ekyo ekikyamu, naye kyakakasiza ddala nti temuli. Allah yagaa nti inna shaitaana lakum aduwwun, sitaani mulabe wammwe, fattakhidhuuhu aduwwan, mumufuule mulabe wammwe. Okuwakanya sitaani byonna byetuyitamu okukola tulina gifuula mulabe waffe. Kyava Allah yagaa nti innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'id, sitaani ekuŋŋaanya mikwano gyayo, ejje lyayo, min aljinnati wannansi, n'ekujja ku kkuba eggolokofu, naye nga kyebaagaza liyakunu min ashaabi sa'id, abantu babeere mu muliro oguyitibwa sa'id. Makubo aga sitaani ge twayogera omulundi ogwayita kwe kulemesa omulyango gw'okwenenya. Wano bw'eba egenda okusuula mu zambi, ekulaga nti awuliriza music
okwenda ojja kwenda naye ojja kwenenya, ogira okyakala waliyo omulyango gw'okwenenya, naye bw'omala oggwa mu zambi eryo ng'ekulaga nti ekyokwenenya kikalubo, era ng'ofundikira ogamba nkoze ebingi biki bingi, era ng'ofundikira ogamba nti nze gulyokera eyo omuliro. Bw'emala okusuula mu byonoono bw'eppaba nga tawuba egikalubya, bw'olabira ddala ng'okwenenya kizibu, olabanga alina ebyonoono ebiki ebingi. Ezo aya kwe twakoma omulundi ogwayita. Olwaleero njagala tutandikire ku aya Allah gy'atunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa ng'atubuulira. Allah yagaa nti alladhiina kafaru, abo abawakanya amateeka ge ne bava ku Allah, wa abadu taagut, ne basinza lubaale, fa abadu al-aliha ghayru Allah, ne basinza bakatonda abatali Allah, lahum adhabun shadidun, Allah yabaterekera era balina adhabun shadid, ebibonerezo ebiruma. Baganda bange abasiraamu, ekyatuleeta mu nsi muno ibadatullahi wahda, Allah kumwawula mu bwomu bwe, fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Allah tutegeere ebyo byatukolera nti Ar-Razzaq ye mugabirizi, yagaba oluzaalo Allah, yasitula amadaala Allah, Al-Muhyi Al-Mumiitu, yatuwa obulamu Allah bwe tulina n'omukka gwe tussa, era Allah yatujja mu bulamu buno obw'ensi. Bw'omala otegeera ebyo Allah byakola nga ye mutonzi, ekinene ku ebyo uluhiyatihi, kumwawula mu kumusinza. Tuli ffenna obeere nga Allah tomugattikako kintu kirala, gye bayita tawhidul ibada, tawhidi ey'okusinza Allah. Omuteeko ogusoose okukakasa nti Allah yatonda, yagabirira, yatonnyesa enkuba, tegulina makulu era tegusobola kuyingiza jjana nga tokakasizza at-tawhid al-uluhiyya, tawhidi ey'okwawula Allah. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Abatali basiraamu baliwo obabuuza nti ani omutonzi w'eggulu n'ensi, bakakasa nti ye Katonda Allah. Tubadde wano mu COVID nga basaba oyo yekka, nga balaba lubaale talina kyasobola kukola, era teriyo omuntu abadde akubiriza abantu mu COVID nga abantu bafa nti mugendeeko ku bakatonda, mugende mu lubaale, badde baga tusabe Katonda. Kati ogwo omuteeko gw'okumanya nti Allah yakola ebyo, obutonzi, obugabirizi, obulezi, tegukumala, kubanga n'abatali basiraamu bakikola ki? Bakimanyi nti Katonda yatta, yawa obulamu, yagaggawaza. Naye waliwo omuteeko omunene, tawhidul ibada, omuteeko gw'okusinza Allah mu kumwawula mu bwomu bwe, nga tosinza ntaana, tosaba bafu, tosalira ntaana bisolo, tolina bitonde birala by'osaba ng'oyawula Allah mu bwomu bwe. Ye tawhidul ibada, tawhidi ey'okwawula Allah nga tolina ibada gy'okola okuggyako ng'ogikolera Allah yekka. Tuli ffenna? Allah yagaa nti walladhiina amanu wa amilu salihaati, abo abakkiriza ddala mu Allah mu bwomu bwe ne bakakasa amannya ge n'ebitendo bye yeetenda nabyo, wa amilu salihaati, ne bakola emirimu emirungi, ay al-fara'id, ne bakola eby'obwetteeka, lahum magfiratun, balina okusonyiyibwa kwa Allah waabwe. Bw'oba oyagala Allah akusonyiwe, yitiriza okukola emirimu Allah gye yalagira, Allah ajja kusonyiwa.
mirimu egy'obwetteeka. Wa amilu salihat, ne bakola emirimu emirungi. Eno aya taruddu ala almurji'a wa khasata murji'atul asri, ekibinja ky'abantu abayitibwa bamurji'a abagamba nti al iman fil qalbi faqat, obukkiriza bwa mutima. Emirimu la yadkhulu fi musamma al iman, tegiyingira mu bukkiriza nga balaba nti omuntu kimumalira okugamba nti ana mu'min, ndi mukkiriza, ne bw'atakola mirimu misigadde. Haulai dalal min firqati dalla, be bamu ku bibinja ebyabula al murji'a abagamba nti yakfi al iman, kimala omuntu okugamba nti mukkiriza ne bw'atasaala, ne bw'atawa zaka, ne bw'atagenda Makka kasita abeera n'obukkiriza mu mutima. Olaba wano Allah bw'agasse ebintu bibiri. Allah agamba nti walladhina amanu, abo abakkiriza Allah bw'obukkiriza babulina mu mutima. Wa amilu salihat, ate ne bamala ne bakola. Kitegeeza ekigaso obukkiriza bw'omuntu kwekakasa Allah n'abeera ne imaani mu mutima, thumma ya'mal a'malu salihat, bw'amala n'akola ki? Ate n'akola. Togamba bugambi nti ndi mukkiriza nga tosaala, hadha la yakfi, tekimalira tugenda kuyingira jjana. Imaani erina okuba nga yeeyoleka mu mirimu gy'okola. Togamba bugambi nti nze ndi mukkiriza. Kiringa omuntu bw'ayinza okugamba nti nze ndi mukaseeka, bamugamba mwana wattu ng'oyambala bubi, tokimanyi nti nze ndi mukaseeka, tokimanyi nti ndi mukaamiru. Hadha la yakfi. Okubeera omwana wa seeka tekimala. Tegerekisi, olina okukola emirimu Allah gy'akola ki? Akati ne wano okubeera okugamba obuge nti nze ndi mukkiriza nga tokola tosaala, ndi musiraamu, bajjajja bange bataano basiraamu, hadha la yakfi. Olina okukola emirimu. Kyova olaba Allah agasse ebintu bibiri. Walladhina amanu wa amilu salihat, abakkiriza ddala Allah, wa amilu salihat, ate ne bakola emirimu egy'obwetteeka emituufu egiriko obukwakkulizo. Al ikhlas, ng'omulimu ogwo bagukoze ku lwa Allah. Condition ey'okubiri al mutabaa, bakoze nga nabbi bwe yayigiriza. Allah basuubiza n'agamba nti lahum magfiratun, balina okusonyiyibwa ddala, wa ajrun kabirun, ate balina empeera ennene. Mpeera ki ennene? Aljanna, kuyingira ki? Kuyingira jjana. Baganda bange teriiyo kyabbeeyi nga bukkiriza. Basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bimu bye beeraliikiriranga bwe bukkiriza bwabwe okugenda. Era we basaala essala nga bakyatunula Baitul Maqdis, nga tebannaba kwolekera kutunula eri Kaaba ey'ekitiibwa emanyikiddwa, bwe baali mu ssala Allah n'abagamba bakyuke, etteeka ne likka bakyuke batandike okutunula ila al-Masjid al-Haram, batunule e Makka. Beeraliikirira nga balaba essala zaabwe zizibadde basaala before Allah ayinza okuba azikoze eki? Azisazizaamu. Obweraliikirivu obwo baabulina. Allah n'agamba nti wama kaana Allahu liyudhi'a imanahum, Allah emirimu gyabwe tagenda gitta. Makulu agikola ki? Agikyagibabalaku. Wama kaana Allahu liyudhi'a, emirimu gyabwe Allah teyagisazaamu. Obweraliikirivu obwo Musiraamu alina okuba nabwo. Kugenda kw'obukkiriza bwo, wallahi mu bitwala obukkiriza n'olaba nga bukendedde, tokyasaala fajiri mu jjamaa, tokyasoma Kulaani olunaku luziba, omalako wiiki nga tosaddeeko salatu layiri wadde witiri, waliwo amazambi agamu ge weebagala agakkosa. Al imaani yaziidu bittaa'a wa yankusu bil maasi, ekyo ekigambo ky'aba ahli sunna wal jamaa. Obukkiriza bw'omuntu bweyongera na kukola mirimu,
bw'ogenda e Makka imaani erinnya, bw'owa zaka imaani erinnya, bw'osaala essala ttaano imaani erinnya, bw'ojjumbira okukola emirimu Allah gy'ayagala imaani erinnya. Ekigikendeeza bwononefu. Ntegerekisi kati basahaba balina okweraliikirira nga balaba emirimu gyabwe Allah ayinza okuba yagisazizzaamu, naye Allah n'abagumya n'abaga nti wama kaana Allahu liyudhi'a imaanahum. Mirimu gyabwe Allah teyagitta. Olaba emirimu Allah yagiyita bukkiriza. Wano emirimu Allah yali ategeeza swala, wama kaana Allahu liyudhi'a, Allah al-maqsud bimaana swala, Allah yali ategeeza swala. Kati bali bamurujia abagamba nti obukkiriza si mirimu, ezo zonna aya zibaddamu. Olaba wano obukkiriza emirimu Allah agiyise buki? Kakale ate gwe ogamba otya nti omuntu ne bw'atakola mirimu kimumala bumaze okugamba nti mukkirize? Allah yagamba nti lahum magfiratun, balina okusonyiyibwa. Bannayimbe bye tunoonya by'obululunkaniro obinoonye kwe kusonyiyibwa kwa Allah. Buli kiseera emirimu gino esatu tegyali kuyiseeko olunaku. Ekisookera ddala talabul magfira, okusabanga Allah okukusonyiwa. Ekyokubiri dhikirullah, kutendereza Allah. Ekyokusatu addu'a, okumusabanga. Egyo omusiraamu yenna olunaku egyo emirimu tegyali kuyiseeko. Mu buwangaazi bwo buli kanaku Allah kyava atugee nti alladhina kafaru, abo abaakaafuwalira Allah ne basinza amasanamu, abakaafu tuli fenna, lahum adhabun shadidun, balina ebibonerezo ebikola ki? Ensibuko y'obukafiiri eri mu bintu bina. Ensibuko y'obukaafu, ensibuko y'okuva mu busiraamu, asulu ridda fi usulin arba, eri mu bikola ebyo. Ekikola ekisookera ddala alqawlu bilkufuri washiriki, okwogera ebigambo by'obukaafu eby'ekishiriku newankubadde osaaga. Tuli fenna kaman yasubbu Allah wa rasuluhu, senga omuntu kamutanda n'avuma Allah n'omubaka we, n'afulumya ekigambo ekivuma Allah. Temwalabako omuzungu omu yatwala Allah mu kooti naye ng'amulanga ki? Kale ne bw'aba alina kyamulanga, oba temuwuliza mawulire, muli bazikiri. Naye abazikiri be baga nti tebawuliza maki? Mawulire galeeta olugambo. Naye omuzungu omu emyaka gino gituliko, so si gyedda, si byafaayo nti wakayima ne wangu, yatwala Allah mu kooti ng'amulanga olw'abantu okufa. Abantu okufa, enfa ekoze eki? Eyitiridde. Mulaba wano ku leediyo eno eya CBS, leediyo ya Kabaka, mukuliko omuntu eyanoonyereza n'azuula nga Katonda muki? Mukazi. Waliyadhu billah. Omuntu buli waafulumya ekigambo ku lulimi lwe eky'obukaafu, wa in kaana mazihan, ne bw'aba abadde asaaga. Olaba abasahaba abaali mu lugendo ne batandika okwogera ku mubaka nti maara ayina, tetulabangako batiitiizi ng'abo, arugabu butuunan. Tuli fenna Allah yabasaako etteeka n'abaga nti kad kafartum baada imanikum, muyingidde mu bukaafu oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde bakkiriza. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum baada imanikum. Allah n'omubaka we ne ku mateeka ge kwe mubadde muzannyira nga musaagira olw'okuba muli mujjane mwagala olugendo lwanguwe, naye baali boogera
nga bayinza okuba tebakimiininga naye nga boogera olugendo lukole ki lwanguwe. Allah yabajja mu bukkiriza n'abagamba kad kaffartum ba'da imanikum. Aslu ridda qawlu lkufur wa shiriki. Ebikolo by'okuva mu busiraamu eby'obukaafu biri bimeka? Ekisooka ky'ekigambo kyonna ky'oba oyogedde ng'omuntu okuvuma Allah, okujeeja eddiini ya Allah n'alaba omuntu, oba sunna za nabbi n'alaba omuntu ataddeko ebirevu, si kuteekako olawo ekigambo kyenkozeseza akuziza ekiki ekirevu, kuba abateekako bano baddiikuula. Naye omuntu akuziza ekirevu n'atandika omumujerega n'amuvuma, n'alaba asitudde engoye ze waggulu, n'amugaba abo baavu tebasobola kugula mita zibamalayo. Allahu akbar, hadha kufur. Man istahzaa bishaiin min dinillah, muntu yenna ajeeja ekintu mu ddiini ya Allah au min sunnati rasulillah, oba mu nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'alaba omukyala ayeebikiridde n'amujeregerera. Mugende Buwarabu, wano si Buwarabu, kasita ojeregerera. Okumanya ekigambo ky'obukaafu kyalaga wala newankubadde osaagirira. Tuli fena ekyo kikujja mu ki? Ekyokubiri tuli ku usulu ridda, ebikolo by'obukaafu. Ngambye ekisooka ekigambo, ekyokubiri al-i'tikadu al-kufri wa shiriki, omuntu okubeera nekyakakasa ku mutima nga kya bukaafu. Tuli fena newankubadde osaala, newankubadde ogenda e Makka, kasita obeera n'enkakasa mu mutima gwo ng'omuntu okukakasa ti amasobo tegalina taabu, ebyo bya buwangwa. Ulinaga nti essabo terina taabu. Ntegerekisa newankubadde togenze mu ssabo, newankubadde tosamirangako, naye nga obusamizi obutongoza mu mutima muli obukakasa nti weebuli, ekyo kikujja mu busiraamu. Tuli fena omuntu okuba mu mutima nga alina kyakola ki? Kaman ya'taqidu, ng'omuntu akakasa mu mutima gwe nti esswala zino si za bwatteeka era teziriiyo, kusaala busaazi, kuyita mu nsi mu mirembe, newankubadde osaala naye ng'ekyo kyokola ki? Kyolina mu mutima, obeera bweru wa busiraamu. Ekyo kyakumeka? Kyakubiri. Ekyokusatu mu usulu ridda, mu bintu ebikolo by'obukaafu, tuli fena al-fi'lu ay fi'lu al-kufr wa shiriki, ekikola omuntu kyakoze eky'obukaafu eky'obushiriku. Nga ki? Kaman yadhbahu li ghayri llah, ng'asala ekisolo oba asaze ekinyonyi oba asaze ensowera naye ng'agisaze akisaze nga tasalidde ani? Allah. Nga bw'oyinza okusalira kabuli, nga bw'oyinza okusalira amajinni. Au sajada li sanamin, oba omuntu okuvunnamira essanamu bakatonda bali, n'avunnamira Biikira Mariya, n'agenda n'avunnamira entaana n'agisaba, ekyo kikolwa kya bukaafu kya bushiriku. Okusalira lubaale n'ovunnamira amasanamu, ntegerekeka? Bitegerekeka oba tebitegereka? Taata Mariyamu olowooza mwana kiki? Ntegerekesa okukola ekikola eky'obukaafu kikujja mu buki? Mu busiraamu. Ekyokuna ashak, okukola ki? Kubuusabuusa. Ne bw'obuusabuusa ate ng'okola era kikujja mu busiraamu. Ng'omuntu okubuusabuusa
Allah bye yassa okubuusa omubaka we nti naye nabbi Muhammad ono alabika taliiyo. Niwankubadde oga nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada kasita obuusabuusa. Busiraamu buno buyinza okuba si ddiini entuufu ng'Abakatoliki nabo batuufu. Waliwo abasiraamu abagamba abalokole bano balaba. Abalokole bano balinga abatabuliiki, babafaanana kuba omulokole alinga era omutabuliiki. Ekyo ky'olina ekyo mu mutima bukaafu. Ebyogamba nti eddiini zonna makubo. Kasita obeeramu n'okubuusabuusa naaga. Ebyo byebikolo bina nno abasiraamu abasinga mwe tutambulira, era ye usulu ridda. Yajibu ala almuslim, kikakataku buli musiraamu yenna okubyewala. Bantu abasinga mwe batambulira basiraamu balungi basaala, naye waliwo ebyebasumbuwa ku miki. Oli bw'alaba nga bookyezza essabo n'anyiiga, bookya gaaki? Bintu by'abantu babyokya. Looza mbadde mulaba wano ku Christmas tutunka n'abantu abalina ddala sigida abeebikkiridde nga bawagira ebikolwa ebyo eby'okuzaaza Allah. Bo nga balabira ddala ng'okwo kuba kusosola bantu na kuleeta bukyayi. Nze neewunya abantu b'omulembe guno abatasomye busiraamu ate be basinga okwagala babutegeerere n'okuwabula abannyini bo kubusoma. Mwe basiraamu kambabuuze ekibuuzo. Singa oba ogenda London oba Dubai, ntegerekese obanga ogenda mu America, n'ogenda wali ku airport n'onsangawo nga nze ngenda okuvuga ennyonyi, owulira otya? Ne baga nti pilot ye Salimu Bosi agenda kubavuga paka London. Ogirinnya? Oyinza n'ogirinnya? Neweema nkukomya ggulu, neweema nkwetoloozaamu okwa bwetolooza mu kiki? Kubanga ekyo kimanyi sikimanyi, si fieldi yange. Mwe abayingirira fieldi ezitali zammwe olw'okuba mulina sigida kiki? N'oyogerera obusiraamu bw'otakola ki? Kyokka ate nze bw'onsanga nga nze pilot obanga ndi mulago nyambadde ettaawo, oleese mukazi wo mulongoose, ne baga nti Bosa yagenda okulongoosa omukyala, wallahi ogamba oba afaafe. Ne bw'anaasoma edduwa tajja mukola ki? Baga aseeka nedda, gano tosomerera majini. Kubanga waliwo okusomerera amajini, sheekh omukazi naali mukuwadde n'omusomerera buli ki? Buli dduwa naye tolongoosa. Bandaga omusawo atiisika ngende ensambya kubanga omanyi it is not my field. Naye mulwaki muyingira mu field gye mutaasoma? Wano wennyini we tutudde amasannyalaze gatukyankalanyeeko. Singa omusiraamu omwaga nti muleete waya sumulayo eri, tuyinza omukkiriza. Oba senga kale yagasoma ajja n'atugamba nti temusaalira waggulu awo waliwo waya eyasooyoseeyo, naye amasannyalaze ago makambwe gayita ne mu kapeti omugenda otuula gajja bakuba. Waliwo ayinza osaalirawo, waliwo ayinza osaalira wano. Akati mmwe abataasoma busiraamu lwaki mwagala okutuwabula? Olw'okuba Katonda yakuwa omumwa, olinako data. I wonder. Olwo abantu bentunulira ninjagala okuwanika emikono eri Allah abazikirize, naye nenga nti nedda, bambi tebamanyi. Nensaasira ababazaala, nembasaasira nti bayinza okufa nga tebakoze tawuba. Waliwo omuntu gwe bansindikira mu biseera bya Christmas, nali ku mikolo ndi Makka, ndi ku mirimu gya ibaada gya umra, ne batandika okumpereza, laba oyo byayogera, laba oyo ng'ajeregera si bwe twayogera. Ninga omwana ono mutwale ku Kaaba nga neetooloola, Mungu amuzikirize. Naye nenga nedda, Allah amukole ki? Kubanga innahum la ya'lamun, tebakola ki? Tebamanyi. Naye senga omuntu amanya waakola ki?
wallahi buli womanya wokoma oba oyambiddwa mu bulwadde obwakabenje ennyo mu bulamu buno obw'ensi butamanya madaala gaffe we tukoma era bye baleese n'okuwasa abakyala abasukka ku omu nga temubasobola n'owasa haki bbiri ne zikukozza n'otuuka n'okusaba bombi Mungu abajjulule ofune emiki naye senga weepimira obwagazi ne butakulimba n'ogaa nti neddala mu butuufu nantongo n'omusobola sobola omulabirira sobola omwagala n'atejjusa naye fe obwagazi bugenda ne butulinnya n'opiikinga noga kama mbaya Allah aliraba ebyo ebituleetedde obuzibu tamanyi bye tukola ki tetwepimira bye tukola ki akati n'eddiini ya Allah eno ekindeesezza bwe bukaafu abantu be bagwamu bazanyisa ebintu ku social media okwo ku TikTok naye nga wallahi bali ku bukaafu bwe balinnyeemu wakati bo balabanga baseeka abasomesa abaleeta obukyayi abasosola mu madiini bano eddiini yaffe Allah yatugamba nti lakum diinukum waliya diini bali balina eddiini yaabwe naffe tulina yaffe tunnyonnyola yaffe kyetegeeza tunnyonnyola ddiini yaffe kyetegeeza obusiraamu kye bugamba kye tunnyonnyola kanye tosobola kunsanga nnyonnyola obulokole kuba si bukola ki niye nvumirira bukaafu ntegerekisi kale ekindeeseza aya eno bwe bukulu bwa aya eno Allah ng'atunnyonnyola nti alladhiina kafaru lahum adhabun shadid Allah yagamba nti afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana abaffe oyo shayitaani gwewundira emirimu gye faraahu hasana n'agirabanga mirungi alinga oli Allah gwateebesa n'amuluŋŋamya afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana oyo sitaani gwewundira emirimu gye kubanga sitaani ewundira omuntu emirimu n'agirabanga miki nga mirungi oli n'ayingira mu ssabu n'alabanga kyekirungi ne sitaani nga yemuwundira oli n'afukaamirira ddole gye yeegulira yennyini n'aginnyonnyola ebizibu kale ddole bakubanga mu butuufu etegeera yeyalibadde okunnyonnyola obuzibu bweyitamu naye ate gwe okunnyonnyola ekibumbe kye kyalibadde kikunnyonnyola gwe akiguze timunnange nno okundeeta wano baleeta mbazzi ne baasa omuti obulumi bwe nnafuna nga baasa omuti gwe nakolebwamu nayita mu bulumi buki naye ate gwe omuntu gw'onnyonnyola ekibumbe kati sitaani ewundira omuntu mugenda kulaba abantu abava mu nsi ez'enjawulo wano mu Afirika bajjawa batambuza ebigere ne bibaluma abo ne bafiira ku makubo sitaani ebawundira emirimu gyabwe kati Allah agamba nti oyo sitaani gwewundira emirimu gye n'ekuwundira okuwuliriza music nga Qur'ani tosobola giwuliriza ng'era bateekako music ofuna n'akatuuyo olaba nga kyekiki kyekirungi Allah yagamba fa inna Allaha mazima Allah yudhillu man yasha abuza gwaba akoze ki n'amumma okuluŋŋama wa yahdi man yasha Allah laba bwabuza omuntu ng'amubuliza sitaani ng'emulungiisa ebibi Allah gwaba awadde obubuze tegerekisi kati Allah agamba fa inna Allah mazima Allah yudhillu man yasha abuza gwaba yagadde abuza omuyivu w'ensi eno yasoma science ow'ombwengula n'atamumanyisa Allah n'omulaba ng'asinza akate gwolaba ali fluent mu luzungu asibye n'ettaayi gentleman ng'afukamirira akaliga akannyonnyola nga bw'ali omwavu nga bw'ayagala oluzaalo usangayo n'abantu abasinza obwereere bw'abakyala naddala abasajja abali awo mugundi
mu Asia wali lubaale, wali okusinza bakatonda abatategeerekeka. Mu Asia mu Bayindi abo bakyabo niraba Allah bwagambye fa inna Allah yudhillu, katonda nno kubuza tolowooza nti biva wala bino bye biviirako n'obule. Taruku tawhid, okuleka tawhid, kasitoleka tawhid obula. Ekyokubiri al-i'timad al ahadith ad-da'ifa, omuntu okwesigamira hadisi ennafu, wal qisas al-wahiya, olina aleeta ebyafaayo ebitategeerekeka mu ddiini n'asoma obunyonyi. Taruku sunna, omuntu okuleka sunna. Oba ntegerekese okwekwata ku nkola y'abo abakola ki, bajjajja abo abaamukulembera yagitwala nti eddiini y'abajjajja be. Jjajja waffe yakolanga bw'ati, mutugenda n'omugamba Allah yagamba bwe, naga jjajja nga yakolanga bw'ati. Ebyo nno bibuza. Fa inna Allah yudhillu, katonda abuza gw'aba yagadde, wa yahdi man yasha, ate raba bw'aluŋŋamya gw'aba yagadde. Allah n'aluŋŋamya omusajja aleeyo talina wadde ekikumi, n'amulaga obuluŋŋamu nti empale zirina kuba waggulu, n'amulaga obuluŋŋamu nti olina kwawula Allah, togenda mu masabo, n'amulaga obuluŋŋamu n'alekako ekirevu, n'alaga omukyala ali mu muzigo, n'amulaga obuluŋŋamu n'avanga mu muzigo gwogwo, oluusi ng'ava na ku lubalaza talina waasula ne jalabibu ng'ajambalira na ku lubalaza, n'atambula ng'ali covered. Laba bwabuuza omukyala omutegeevu asula ne mukalina, avuga Benz ng'akaviiri akatadde, tayagala kukola ki? Oye Allah nga bw'atta dokita n'alekawo gwe bajjanjaba. Oba ntegerekese, n'alekawo gwe bakola ki? Gwe bajjanjaba. Mu magezi ani yali badde afa? Gwe bajjanjaba. Dokita asigale ng'akola ki? Ng'ajjanjaba abasigadde, naye Allah amutwala. Ate abali awo ku ddagala ku macupa ne basigala. Buli n'agaana n'abajjanjaba bano, sajja afudde abadde atuyamba. Ye Allah bw'atyo bw'asalawo aba akoze ki? Aba asazeewo Allah. Allah yagamba fala tadhhab nafsuka alayhim hasaratin, owange gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, togeza n'onakuwala ng'onakuwalira obubuze bw'abo abaabula ne bakumalako emirembe. Inna Allaha alimun bima yasna'un, mazima Allah amanyi ebyo byonna bye bakola mu bubuze. Togeza n'onakuwala olw'abo ababula. Tuli fena mutima gwo ne gubeera mu nnyiike gye bali olw'obubuze bwabwe. Inna Allaha alimun, kubanga bano bayagalanga okukuba nabbi, abagamba la ilaha illallah baagala kumukuba. N'olwaleero abantu bebagamba bannayiro ekkuba ettuufu muterere ku busiraamu ng'abalala bavuma, abo tebanakuwalira. Abantu bavuma ne bakujerega, baseeka ekikulu tebategeera, oba obuseeka bw'e Kampala tebutegeera, naye ng'olaba agamba buseeka nga yeetaaga na kuyigiriza batawaaza batya, banaaba batya janaba, banaaba batya ng'ovudde mu nsonga ate ng'azize nga tamanyi na kuzinaaba. Naye ajereegerera baki? Abasitudde ekitabo kya Allah nga n'abamu hadisi 2,000 13,000 zibali mu mutwe eza nabbi, n'abavuma olw'okuba mbu taatawo ye Swaibu. Era nze ndi mwana w'Abasiraamu, banzaala mirembe, ndowooza abakubanga azaalibwa Makka yali tusibye tetwalizeeyo kwogera. Ntegerekese kati Allah olaba watugumya, tuli fenna. Allah kyavaga nti fala tadhhabu nafsuka alayhim hasarati, owange gwe musuda totya, tonakuwala eri abo abakujerega. Tegerekese tonakuwala ng'olaba obubuze bw'abantu. Inna Allaha alimun bima yasna'un, Allah amanyi bye bana bye bakola ki? Bye bakola. Obudde bugamba ki?
What is the time? Mulowooza sibatadde? Ati leero nkooye njala ate nnuma. Nina gye nfubutuseeyo nga nkooyeddeyo. Kale katusomeyo ayemu mbatte biidhinillah. Aya esembayo Allah aga nti wallahu alladhi arsala ar-riyah, yoyo Allah arsala ar-riyah, asindike ki? Empewo. Fatuthiru sahaban, nekola ebiki? Ebire. Empewo eyo Allah gyasukuma gyasindika egenda mu bbanga nekola ebire. Fasukunahu ila baladin mayyit, mu bire ebyo Allah najjamu amazzi. Kitegeeza enkuba eva mu biki? Eva mu bire. Bano bannajjogurafi baatugambanga musimbe emiti enkuba ekole ki? Kati ekituufu kyeki? Kusimba miti ekya Allah kikituufu. Yagamba ne musimbe emiti enkuba etonye. Kumba ate okumanya Allah aswaza abantu, tulaba nga ne mu ddungu etali miti enkuba ekola ki? Etonyayo. Kakati ali mutuufu. Kakati Allah yagamba yoyo Allah asindika empewo nekola ebire mu bbanga. Tuli fena? Fasukunahu ila baladin mayyit, enkuba eyo Allah n'anywesa ensi ebadde enfu. Kyategeeza ensi ebadde enfu, ebadde enkalu, nga temuli maki? Nga temuli mazzi. Fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha, n'alamusa ettaka eryo, n'alamusa ensi. Tuli fena? Ba'da mawtiha, oluvannyuma lw'okubeera ng'ebadde enfu, amakulu ng'ebadde enkalu. Ng'olwaleero mulaba enkuba bwegenda etonnya, tubadde mu kasana kakkaaka. Olaba Allah bw'atonyesa enkuba, fasukunahu ila baladin mayyit, n'atunyweseza ensi ebadde ekaze. Omuddo ne gumera, ebisolo ne byeyagala, abantu ne bafuna obuweweevu. Tuli fena? Bana ebyo Allah nno bwe byakola birina hikima. Birina ki? Hikima. Kambabuuza ekibuuzo ndaba oba munoonyereza. Ebiseera eby'empewo bye biseera by'enkuba, si bwe kiri? N'ebiseera ebyakasana, sama, omukyala wa wasinga okufunira olubuto oba singa okuzaalira? Who can answer that question? Seeka Musudaga enkuba. Lwaki nkuba? Olina okuba ne answer. Lwaki nkuba? Ulira olw'empewo nti ogenda eri munno akubugumye. Sheikh wamma wa alaykum salaam wa rahmatullah. Seera by'omusana lwaki? Yes, olaba answer ntuufu Sheikh Musuda. Mukasana abakyala bawakira munnyo. Yes, buli omusana lwe gaaka amagi gakola ki? Gasembera. Ate mwe mbeewala bwewazi bugumuli batta n'ogenda eri kali yenna anoonya omwana fuba nnyo onoonyezeeko awo. Tegerekisi amagi gasembera. Olaba Allah buli kye yakola kirina hikima. Osobola okwevuma omusana nga gulimu akalungi, oba ntegerekisi nga gulimu akaki? Akalungi. Kyova olaba Abawalabu bazaala babeera nnyo mu kaki? Kasana. Tegerekisi eyo hikima Allah agirina. Naye Allah atugenda nti fa ahyayna bihi al-arda ba'da mawtiha, Allah n'alamusa ettaka oba ensi ebadde ekaze ng'agiramusa n'amaki? N'amazzi. Allah yafundikira aga nti kadhalika an-nushur, n'okuzuukira bwe kujja okuba. Olaba Allah bw'aleese ekifaananyi ekyo. Allah agenda nti n'okuzuukira nga tuva mu ntaana. Tuli fena? Mu ntaana zaffe.
bwe kujja okufaanana. Kugenda kufaanana kutya? Bantu bagenda kubeera mu ntaana eyo ng'emibiri gyonna gimerenguse n'amagumba nga tewakyali, nga ffenna tuli bakalu. Kale Allah ajja kusooka atonnyesa enkuba, abantu babeerenga abameruka, nga boolaba ensigo ezibeera mu ttaka enkalu gy'osimbye mu ttaka eyaki, eya ffene, eya kasooli, ey'ebijanjalo, ey'ebitefeeri. Laba Allah bw'atonyesa enkuba n'ekola ki? N'okuzuukira bwe kujja okufaanana. Ekyo ekifaananyi ekisooka. Ekifaananyi ekyokubiri, okuzuukira kujja kufaanana kutyo. Abantu basuubira nga tumaze okumerenguka amagumba, balaba ng'ekitakola ki? Tasoboka kubaawo. Kati nga Allah bw'aleeta enkuba n'eramusa ensi ebadde ekalu, Allah bw'agenda okukola aleeta enkuba, abantu baveeyo mu ntaana. Kadhalika n'okuzuukira bakuliba, bwe kulabanga ekikalubo n'okuzuukira bakujja okuba. Aye tukakasa ki? Nti okuzuukira maki? Mazima. Ne bw'olivunda n'osaanawo n'olabanga amagumba gonna gaweddewo, kadhalika nushur. Ekifaananyi kirala ekyokuzuukira mu kisike nga tuzuukuka ku makya, tuba twebase, tubanga abafu. Tubanga abaki? Bw'oba weebase obanga omufu. Laba bw'ovaako n'otamanya bibadde bigenda mu maaso, oluusi n'osisimuka ssaawa 12, naye ng'essaawa ezo zonna z'otolonkose okuva ku ssaawa 4 ze weebase oba 5, tomanyi kigenda mu maaso. Tegerekisi, Allah n'akuggyayo. Nga bw'olaba abantu bebafubutuka mu mayumba gaabwe ku makya, nga buli omu agenda anoonya ekyaki, ekyokulya, ekyokukola. Bafuluma mu mayumba, buli omu anoonya riziki. N'okuzuukira bwe kuliba, bwe tugenda okufubutuka mu ntaana. Nga bw'olaba abantu bwe bakeera ng'obalaba buli omu yeetala, ayingira ekibuga, oli ayingira egundi, oli avuga emmotoka, oli agenda. N'okuzuukira okujja okuba. Bwe tulivaayo gye baba bali batuziise, Ekyaggwe, Bugerere, Masaka, Enkoowe, buli omu afubutukayo agenda eri ani? Eri Allah. Buli omu agamba nti nafsi nafsi. Tuli ffenna yawma yafiru almar'u, lunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we takugayaza. Yawma yafiru almar'u min akhi wa ummihi, omuntu lwagenda okudduka kitaawe ne nnyina, wa sahibatihi, laba ogenda okudduka mukyala wo gwe wayagala ennyo, oli omwagala ng'akuli wano. Kiwulira kinnantongo kikuli wano, olinga amira akatunda buli wookiraba. Naye waliwo olunaku lwogenda ogaa nti nantongo nafsi munayi shamimu nafsi nafsi. Kati kansooke mmaliriza ebyange ne Allah. Bannaye tuba twagalana ku duniya kuno ng'abaagalana mu mukwano, twagalane n'okwagalana bannaffe, ffenna tuyingire ejjana. Liriba ssanyu okulaba ku mukwano gwo gwe wayagala nga mwembi muli mu jjana n'abaana. Bwetunulako bwe muti famire yonna ng'eri muki? Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatinahum min amalihim min shay. Abo abaali abakkiriza n'ezzadde lyabwe n'emikwano gyabwe banfanfe bagoberera obukkiriza. Bw'oba n'omukyala akugoberere mu ddiini, wallahi abakyala senga baali bamanyi, baalifunye abaami ababongerako ku ddiini. N'abaami senga baali bamanyi obukendeevu bwabwe mu ddiini, baalinoonyezza abakyala babasinga ku ddiini bakole eddiini mu maka basobole okuyingira ki? Waliwo omwami gw'ofumbirwa ng'olaba gwe naye teri wa mujjana. Yes, ng'omutunulako ajja n'omwenge, ajja n'essigala, oba asadde oba gwe osadde, nga buli omu ali ku bibi, ali ku duniya.
naye omwami akuwumbawumba nagga akola bwoti eri Allah omutwale nga kikulu mu bulamu bwe. Yakulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Ntwagenda ga nti nga ndabye nnyo senga oli saamufuula mukwano n'enfuula ono oba n'enfuula oli gwe nalabamu eddiini naye ono yambuza talina kye yaŋŋamba. Kale ekigambo ky'okukola ejjana nga tuli bafumbo nga tuli bantu babiri tukitwale nga kikulu. Tegerekisi muyambeeko abakyala okuyingira ejjana n'emirimu. Ate abakyala bammwe mbaagale mubazannyise musobole okubasika eriyo. Naye mugenda ne munyiigira awaka omukyala tosobola namuga nti jalabibu. Munyigidde emyezi 3 muli mu lusirika otya n'omugamba nti swala wakufiirako mu piriyodi eyo oba gwe wofiira awo. Mugenda ne mwefuula abakambwe ennyo. Mukyala mugire obeera wano omuweereza ka message. Tegerekisi have you played waba amanyi oluzungu. Shamimu osadde munaayi nantonga osadde saala osomye ku Kurani ebintu ebyo tuzukkeko ekiro tusaale katugenda mulamanzaani kitwetaagisa. Ntegerekisi bane ensonga ezo muzitwale nga nkulu oluusi tuzoogera mu mbeera ya kujookinga naye mubaamu message eri munda eri behind. So tugezeeko okulaba nti abantu baffe be tulina awaka be twagala mu mitima gyaffe tubasembeza mu bulamu bwaffe nga tubasembereza ku ddiini tusobole okubayambako. Ntegerekisi tweyambe tuyingire ejjana ffenna oleme kubeera mu muliro ate omukyala ali mu jjana oba bilaks oba vice versa. Tuyingire ejjana nga ne Mariyamu ali mu ki olwa taata Mariyamu nga mwenna muli mu jjana. Naye leero simanyi yakunyiizizza oba waliwo akubanjizza bubi Mungu akumalira amabanja go kubanga ebirowoozo biri wala birika. Naye Allah akutwale bulungi. Kale banaye tukomye wano olwaleero biidhinillah. Tusabe Allah atusinkanye omulundi ogujja olwokubiri. Naam, waliwo ekibuuzo faddal. Fatuthiru nevaamu fatuthiru sahaban ebiro ebyo ne bikola ki ne bikola enkuba. Fatuthiru sahaban omukka empewo eri Allah gyagamba fatuthiru sahaban nekola ebire. Empewo Allah gyasukuma tuli fena bazundoze gye bayita kyeyo siwulira sheikh cloud ebyo sibire. Kale banaye ebyoluzungu tubiveeko nizo tusuza wano. Naam, yauma yafiru almaru min akhihi. Naam, Allahu akbar. Yauma yafiru almaru min akhihi, muntu lwagenda okudduka muganda we. Ntegerekisi wa ummihi wa sahibatihi obeera ku nsi kuno nga muganda wo omudduka temwagalana tomusembeza. Akati laba Allah bwamukusembereza akulage nti muganda wo kikulu. Mubamu abagenda osooka okwegaana ye muganda wo gw'otaafangako ate n'asembyayo omukyala. Oba ntegerekisi Katonda nno alinga atusengekera obukulu bw'oluganda ku mukyala naye ate ffe twakulembeza mukyala ku muki muganda wo n'akyala awaka ng'omulaba n'engoye mwali talina, yeetaaga ekkanzu yeetaaga empale n'omutunuulira bw'oti n'omuganda n'alikuwadde ku kkanzu naye mulamu wo asooke muyite Shamimu jangu olabye otya mulamu ono bwe tumuwa ku mpale ziri naga nti
empale z'abaana bwe balikola balizikola ki balizambala aba bwakuswaza abo abasajja tebaliyo mu maka ng'okukola ebintu eri baganda bwe basooka kwebuuza ate ku bakyala kakali nze neebuuza nti ate ku mukyala nga njagala kukola ekintu eri muganda wange ne bwe mba njagala omwebuuzaako muwa buwi oda ne mugaa nti leeta engoye ziteeke mu ki ziwe mulamu wo naye ate tumala kwebuuza olabye otya ebyo abakyala bye bavaako ne banafuya n'ab'eŋŋanda zammwe n'otuuka awaka ng'oyagala muganda wo n'atakuwa kyayi n'akutuuza ku lubalaza n'aga agende katwe gy'akolera gy'oba omulabira tegerekisi uyu mukyala ayinza okubuuza ng'otudde nnyo wano mulamu munno gwe wagiridde ali katwe tegerekisi n'akusindika ku mulimu aba kutudde oyinza okuddayo oli ekyeggulu kizibu kale Katonda okusoosa ebigambo ebirina amakulu birina amaki makulu ab'eŋŋanda zaffe tubatwale nga kiki kikulu n'abakyala kikulu eri obulamu bwaffe naye ate tuleme ate kufuuka nsonga etukutuzaawo luki luganda lwaffe nakulutwala nti terulina maki tulina amakulu kubanga bw'omala okufa taata Mariyamu abagenda okusigaza abaana bo baki bano bonna abagenda okujja okutuziika asimayi bavudde nakasero abasaaze ba Williamu simanya abasaaze baawa bo bajja kulinnya kosita ono Segundi Semaye ng'abaleka ekitabo kye yawandiise bannaaye buli amazaali nnye ab'eŋŋanda be bagenda okusigalawo baga taata Mariyamu alese abaana 7 tugenda kukola tutya ng'ab'e Nakasero bagenze dda balina mawojjola ate bali kugonja tuludde batulwisiza nnyo mu kuziika nfa kugonja abasika ennyama basike Allah tuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola tumanye bwe tukoma ku baki baganda basigalawo bo mu nnaku bagaba ni mutuleetedde mayiti bo ne baziika ne basigalawo ne babeerayo ennaku mu kyalo bakyalaba binaatambula bitya namwandu asigadde aki bano nga bagenda dda bakizza olaba kizza maze emyezi simulaba kale ate bwe ndifa alirabika ewange oyo maze emyezi era bwe mulabi wali mbagalibi wallahi neekansi ninga abasajja abaabeeranga mu ddalasa betugirirako Abdu Maliki yabula akizza sahaba afu gwe twatuulanga naye ali wansi wa ttaka Sheikh Mubiru Allah musaasire abasajja abagumizanga ki naye kati nsigazaamu oli muzeeyi gwe simanyi nalinnya oli Seeka Kagolo birevu bimugize buzinvi naye ng'alabika kikyali kibebi naye ngamba abasajja abaki bintu naye kati nsigazza bano Seeka Diriisa Baswaibu bataata Mariyamu buli omulala yalagawo omuvubuka ati musuubuzi olaba musomere ekyafaayo kya Thaalaba kale byebyo tegerekisi Allah tusinkanye omulundi okuba ne tubeebaza okubeera nti tutambulira wamu mu dalusu zino muzijjumbire ennaku ze batteera wano ddalasa ez'abamaseeka tujje tusome olw'okumande olw'okubiri olw'okusatu olw'okuna olw'okutaano ewaba ddalasa tugende tukole ki tusome wabula ekirala kye njagala obbakubiriza ennyo kyendaba simanyi kizibu we kiva kyabutawaayo ssente luvannyuma lwa swala simanyi kizibu kye tulimu omuntu n'akuba omulanga masigidi ejjudde nti tulinawo kanaana musajja ono naye mumalamu amaanyi ate nga wallahi emirimu gye bakola wano minene eno institution y'amaanyi amazzi gokka agagenda emmanju osanga abamu banaabira neeyo ogenda mu bigo ogenze kufuna wuzi oli anaaba liita nga 2 ayoza n'engoye banayo okuwaayo wano mugaso munene oyambako ku busiraamu okutambula waliwo abeetaavu waliwo bbiiru z'amazzi waliwo obwetaavu bunene
mulwakuba temubeera mu bukulembeze bwa busiraamu naye ffe ababulimu tumanyi ebizibu ffe tuyinza okugenda bwe tuti bwe papa omukyala najjaawo nga yeetaaga kulya mmere naga sinnalya ng'anoonya Bilaali na Imaamu ate ffenna buli ajja wano obwetaavu tumugagenda olabe geno mulabe teri yasobola kugamba nti nina omuki omutwalo oyagala ki nti mmere guugu naye ffenna tugenda mu ofiisi naye mu ofiisi tutaddemu ki ate ffe abatawaayo nga tugaa tuwa ssente mpitirivu awo bazirya buki akali abatawa zempulidde wano ku magalibi sebe tulina mutwalo musajja n'agamba batusome bane tweyigiriza ekigambo ky'okuwaayo kati bamaze nnyo nakutukubiriza nakutukangakanga nakutulaga nti enkya tufa nga ggwe kennyini omanyi nti okuwaayo kigasa ggwe lan tanaalu lbirra hatta mimma tuhibbuun temugenda kufuna birungi bya nsi eno nga bwe mubyagala kujjo nga mumaze kukwata ku ebyo bye mwagala nammwe ne muwaayo nini tuuka n'okuleeta abantu basiniya mu kusaba ssente ne tubapangisa ne bava gye bava kuli n'atuuka onaga ebigambo bya Ssemayengo tebikyamula muwagala kumala kukyamuka twali wadde se naye takyamula wallahi ne tupangisa omusajja ate gwe tuleese wuliriza okumanya abantu bakyamu n'agaabuliza ensonda njagalako percentage bwe mbasondere 10 njagalako 30 abamu tembawulira abagula n'ejjuma nga bamanyi abasiraamu baawo tebagaba seeka abo abasonda ssente abali special ejjuma n'agigula n'abuuza Ssemayengo musonda mmeka ku jjuma nti 3 n'aganga kuwadde in advance n'ayimirira mu jjuma n'abasoloozaamu akakadde ali special oyo n'agenda nako ebyo temubiraba tebiriiyo tetunyumya binyumya wallahi gyebiri oli n'amuwaasa tu in advance abasiraamu n'abajjamu akakadde n'agenda nako ono yamukutudde dda ekyokulya haraamu ekyo kyenjogerako sitegeeza nti abaalidde halaali era sikiwagira era nkivumirira era ekikindeseza kukivumirira naye kituuse ku levo ffe butakola ki tawaayo netutuuka n'abantu okubateeka bwewe netuleeta asolooza netumupangisa netumuwa percentage atujjemu wa mitima gyakola ki gyaguba kakati wano ekisembayo wano mulabawo nga wetuli wano masijidi omusajja nga yazze wano ng'atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja wano atujjamu $3,000,000 eddagala ly'amaanyi g'ekisajja wano fe abazze okusaala ab'ennakasero saagala kwogera kubaawa kubeerubaga ffe abali wano atujjamu $1,000,000 wiraga omukebe ogwo gundeetere ne waba ki ne waba Katikkiro yes atujjamu wano ssente eddagala baligula wali ebweru $10,000 $8,000 ery'omusanvu okakana atusolezaamu obukadde 4 wino okulaba ne musuda agakandeetere geno naye nga badde abasaba ssente eziyamba obuki buli omu asirisa ez'eddagala ly'amaanyi ly'ekisajja muzijjawa olaba wagambye nti buli bulamu naye wallahi obulamu gye tulaga ewa Allah bwe businga buno oluusi batuwa n'ebintu nga tebikola kuli nayengayenga ebiragalalagala n'abirayirira kunaga wano kakola haji yabadde amaze emyezi egi naye olwakamize omukyala yadduse buddusi n'amulumba ne mu ddiiro n'amusangiriza mu ddiiro n'amugamba ndeka haji ng'abantu bakyamuka nga bakola ki nga bagula waliwo no bambi gwe baakaguzanga ddala ko kaali katuufu ye olw'okukeesunga olwamala esswala n'akamira
yagenda ali bubi paka waka kyokka agenda okusanga mukyala we ng'agenze mu nsonga mulina obwegendereza mulina obukola ki emmala gamiramira mubeere ne swabulu kale katukomaawo muweeyo ssente gwe gubadde omulamwa ku bya kamera yaffe ku byessimu yaffe gye tunoonya inshallah banaye obwetaavu shekuswayiri obuuza ebitumeka tulina emitwalo abiri mu ssatu twetaaga mmeka twaga kinana mu kale banaye obwetaavu obwo tubukoleko birubillah tutumalirize ensonga sheekhu mulabe mulimu obutukolebwa ddala naye tumalirize purogulaamu yaki y'omuzikiti gyetukulika